Mu Uganda ekirwadde kya mukenenya kikwatiddwa mu ngeri ez'enjawulo nga muno mulimu okusomesa abantu ku bikwata ku kawuka kano akaleeta mukenenya, okukubiriza abantu okukozesa obupiira, okutayirirwa n'ebirala. Mu kaweefube y'omu ow'okutangira akawuka kano, gavumenti yagunjawo n'engeri bamaama abalina akawuka gye basobola okuzaala ne batasiiga baana baabwe kawuka kano. Kino kibadde kyaleeta essuubi nti oboolyawo akawuka kano kandimalwamu amaanyi mu ggwanga naye kirabika nga kikyali kizibu. Okusinziira ku akulira ekitongole kya Uganda AIDS Commission nga kino kye kivunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde kino, mweraliikirivu okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa okusembyeyo okulaga nti abavubuka ate be basinze okwegazaanyizibwamu ekirwadde kya mukenenya. However, we still have to do a lot of work, as Mrs. Amakobe has said, in reducing the new infections generally, especially among the adolescents, the young people, and the adults. That's the group where the new infections has not significantly reduced. And what we emphasize now is combination prevention. Not one method is very effective, but when you combine all of them, they become effective, very effective. For instance, for the young people, we will emphasize mainly abstinence with, for the males, with male circumcision, because those go hand in hand for the young adolescents. Mu alipoota ono era alaga nti omuwendo gw'abantu abanywa eddagala gweyongedde, ekizzaamu amaanyi wadde nga ku ludda olulala kiraga nti akawuka kano keeyongedde okwegazaanyiza mu bannayuganda. Tested and known their status to be on treatment. At the moment we have about 840,000 people on treatment. That is really up from about 360,000. You know, a huge improvement of about 80%. So, but we want to increase that to 90% or more. We have achieved that with the mothers, with the pregnant mothers, where 95% of all pregnant mothers tested HIV positive are on treatment. So what that means is that we have surpassed that target of the UNAIDS target of 90-90 with the mothers who are pregnant. Oboolyawo obuzibu bw'akawuka kano okweyongera buyinza okuteekebwa ku bazadde abeesuuliddeyo ogwannagamba obutasomesa baana baabwe bikwata ku kawuka kano akaleeta mukenenya, okuggyako okubagaana okwenyigira mu bikolwa eby'ekikulu kyokka. Wano aba Uganda AIDS Commission we basinzidde okukubiriza bannayuganda okwongera okwekuuma n'abaazuuliddwa ng'akalina okwettanira okunywa eddagala okusinziira ku biragiro by'abasawo.